الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah azza wa jalla olw'ebirungi byatukoledde mu nfaanana yabyo byonna byonna, era tumutendereza Allah azza wa jalla. Wala yastahiqu alhamdu illa iyyah, teri asaanidde kutenderezebwa mu butuufu bwa kutendereza okujjako oyo Allah azza wa jalla. Kale atuwadde amaanyi, n'atuwa n'obusobozi, n'atulekawo nga tukyali mu bantu abakyassa. Oba oli awo eyawulidde ku zi rediyo olwaleero, oba ku mativi, oba ku masimu ku kyalo ekiwa mu olwaleero, ndowooza owuliddeyo baziise gye bali, nga basigaddewo abalamu we bali ku kyalo, ate nga bala Allah bakoze ki? Abatutte. Mbuuza nnyo ekibuuzo kino basikiri nga tutandika nti naye gwe olowooza lwaki okyaliwo? Buyinza bwa Allah azza wa jalla, abamu tumanyi okulowooza nti Allah yandibadde antwala ennaku zino nsadde nnyo, ng'alowooza nti bw'asala ennyo Allah tamukola ki? Tamutwala. Bagamba mu njogera ffe era kaayi baga nti baabuwe baaba, baga nti nga kitalo nnyo. Okulowooza nti okusala kwe ennyo yensonga ki Allah kyakoze ki? Allah yatwala abasaala esswala zennyini z'ayagala naye yabatwala. So kiri? Bolowooza nti osaddaaka nnyo, Allah kyankumiddewo bano abaavu basobole okuba nti bakola ki? Bawangaala bulungi nga babaka ssente. Allah yatwala abasaddaaka ennyo nga tebakumanyi. So kiri? Bw'ogamba nti ekikyakulesa embulamu kubanga oba oli awo gw'olina kuba tabakuuma bangi nnyo, era wandibadde bakutta naye tulina asobola kukola ki? Kutta. Allah yatwala abantu abakuumibwa emyaka 1443, atutta abantu bonna abadde balina abakuuma, Allah nabakola ki? Kale ekibuuzo kisigalawo, okyaliwo ku lwaki? Olw'oku lwaki? Tulaba buyinza bwe, nakusalawo kwe, nakwagala kwe, si lwa maanyi go, si lwa imaani yo. Tuli ffenna basiraamu, okyaliwo. Oyinza just kulowooza mu ki ky'oyinza okukola nga Allah kyakuleseewo. Kyandibadde ki? Kapito gwakuwadde ow'obulamu kumukozesa bikuyamba kuyingira jjana. Kyekyoka kyoyinza okukola ekyebbeeyi. Ebisigadde byogenda okukola ng'okyalina obulamu nga tebikuyamba kuyingira jjana, bagamba batya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Majukiza nga tutandika, mu nsi waliyo abafu nga balamu, waliyo n'abalamu nga bakola ki? Nga baafa. Saba Allah atuteeke mu balamu era nga tuli balamu. Tulime kubeera mu balamu nga tuli baki? Tuli bafu. Waliyo mu nsi abantu abaliwo nga byonna byogenda okukola yavaawo dda, naye nga byoli mu kukola byonna toyinza mmusinga ate nga yali mu ttaka. So kiri? Kitegeeza nti gwe wooli oli mulamu naye omufu akola ki? Akusinga. Tumusaba Allah azza wa jalla asobola okusasana n'emirembe era ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, atuse mu baddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga. Amiina ya rabbi. Sijja kwerabira baganda bange abali mu mbeera ennungi, twebaza Allah tugaite alhamdulillahi rabbil alamin, n'abali mu mbeera embi tukkirize nti alhamdulillahi rabbil alamin. Zonna embeera ziri mu ki? Mu nteekateeka za Allah. Wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tolina kyosobola kugamba kibe okujjako Allah akoze ki? Asazeewo kikole ki? Embeera z'olengera nga ziyandibanga
za kanyigo yandibanga te gift Allah jakuwadde gokwera mu kanyigo zolengeranga za dembe lyandibale komera basizambiro tubiyogera kwa tutandika le abasinga obunje birabanga ebintu ebiri impossible mustahil ninga bisobokera ddala Allah kulaga mu nsingo labika nga kutadde ninga kutte atolusi nokukwata ate nga koze ki nga kutadde lwali lumu wano nimaga nti basiraamu ebizibu byonna ebikuze eri Allah bisinga eddembe lyonna erikujja ku Allah mujjuke kigambo ekyo musibatun tuqarribuka ila Allah afdal wa ahsan bikathir min khairin tub'iduka anhu omusiba gwofuna ne kuyamba nodde lyani eri Allah gusinga ebirungi byofuna nga bikujja kwani otegeza mu kya Muslim bwe wanga bulwadde bwolimu saba Allah kususa ya Rabb ninga bukuyambe notegera nti Allah yawonya era Allah ajja kususa notasamira obwo bulwadde bulungi okusinga obulamu obukujja kwani ku Allah azza wa jalla musaba Allah azza wa jalla atumalire fenna atuwa bulungi oli mu kaseera kano atasobya bukalimu tutandika nga tusinzira twakoma tuli mu kitabo kiyitibwa ni kitabu nikahi tunatera okumalako insha Allah taala togenda kukitibwa taaddudu azawjat okuwasa omukyala asuka muki momu twagenda ne tutambula ne tusembera eyo mwe muntu byalina okukola wasizo omukyala asuka muki momu na biki ebyali birina okubeera ebikulu byalina okumanya nzikirawo point yasemba yali yakutaano twagamba nti mbyasembayo tekimukakatako omusajja yenna ng'amanyiddwa nti musajja okuba nti amala kufuna lukusa permission amala kusaba mukyala we gwayinawo omu oba owokubiri ng'amutegeezako nti mbadde nsaba onzikirize ngende mbasaba okumeka twaga nti sikyatteekwa gyali eri omusajja okukola ki okusaba ng'agamba nti maama mbadde nkusaba onzikirize omwezi ogujja ngenda kuzaako ozikiriza twagamba sikyaki sikyatteekwa tuzaba twakomawo nyini twali tumazeeko kapanti yako nga tugenda nti newankubadde twogedde ffe mu busiraamu abali ku nkola ya Allah azza wa jalla n'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama newankubadde ffe tugamba nti tukkiriza mu Allah kye yatugamba n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kye yatukola ki kye yatugamba nti omusiraamu akkiriziddwa okuwasa omukyala asukka muki waliyo abalina endaba egamba nti tokkirizibwa kuwasa asuka muki ndoza twakuma tulabye nti bagamba bigambo ki nga twagala kulaba nti wakigamba omwana okulotya mujjukire waawo kiyitibwa shubuhatu ebintu ebiringa ebibuzaabuza hawula taaddudi zawjat nga biri mu nsonga y'okuba nti omukyala asukka mu mwakkirizibwa watakola ki seeka byogerebwa abasiraamu Allah tusaasire n'abatali baki ate oluusi byogerebwa nabambolengera nga nti bayinza okugamba nti basomyeko naga nti nze amadhahabu gagendiko mu busiraamu tokkirizibwa kuwasa mukyala asukka muki n'omuza nti sekusinzira ku kiraga nti aya eno gisome musonyi w'abasiraamu aya kola ki nakusomera aya zennyini ziwasoma nga zikuta nga ate yakusomera nti zikola ki zikwata tulife abasiraamu twagala kulaba olwaliro mu mpolampola insha Allahu taala Allah tukumanyira okutegeera ya Rabbu singa kugamba kino omwana okulotya ebimu bibabogerako ebibabuzaabuza kubanga bamu abogera ensonga zino abamu si basiraamu abalala baki abalala balina ndaba yaabwe Allah alina abantu bawa irimu n'abanga mwadde okutegeera agenda okulaba nga byategeddemu byandiba bisinga Allah byakola ki n'alaba nga tekikola ki ku Allah byagambye nga tebijja balina abantu ebibabuzaabuza ku nsonga zino wammanga ensonga zino nnyingi emu ku nsonga nali ngikonyeko ko naye kanjiddemu kwa gwe mulama gwa leero ensonga esooka eri kuzaabuzibwa ku aya emeka aya 2 aya esooka eri mu suratu Nisa ne aya eyokubiri naye eri muki mu Nisa zawula namba aya emu ya 129 abanotinga aya eyokubiri ya 3 zino aya 2 bw'ozisoma ng'obiyita ku ngulu omaliriza tutegedde kyakukola kubanga ey'129 erina kyetegeeza n'eyokusatu erina kyekola ki kati ajja kusinzirawo wenyini nyini agende ne musiraamu njagala ombuulire etteeka erikkiriza okuwasa omukyala asukka mu omu wabijjawa omugende nti Allah yatugamba atya fankihu ma taba lakum
minan nisai mathna wa thulatha wa ruba. Ayinza okubeera babiri oba basatu oba meka. Agambye nti genda mu maaso. Allah n'agamba nti fa in khiftum, bwe munaabanga mutidde alla ta'dilu obwenkanya fawahidatan wasaki. Naga nti Allah agambye atya? Basema tulifena. Allah agambye atya? Okiriziddwa okuwasa omukyala asuka muki momu n'obana babiri oba n'obana meka oba bameka. Naye bw'olaba nga tobeere mwenkanya wasaki. Condition y'okuwasa asuka momu yaki yabuki. Jazakumullahu khaira. Yabwenkanya sibe kiri. Nakugamba nti soma aya 129 igamba etya. Ani aliwo najina mutwe. Soma aya 129 igamba etya. Igamba nti walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum. Basajja mmwe temusobola kwenkanya wakati w'abakyala. Ekyo nemulwana mu kifune wanji. Walan, forever and ever, temusobola. It is impossible. Ani agamba? Aye soka njikuddira mwegambe etya? Bw'oba tosobola bwenkanya wasaki. Aye yokubina egamba nti ate temujja kusobola buki. Kati kitegeeza nti seeka tokkirizibwa kusuka muki. Kuba Allah ye nyina Allah kugambye tosobolerako ddala kwenkanya wakati w'abaki. Abatakutte. Takutte Muislamu. Seeka akutte ne pena yumuza wasiraga nti wallahi ankutte. Akutte. Naye kya akwasiza butajja mu ddalasa. Akwasiza butasoma. Singa oba otulako wansinga osoma byo kyogenda okukola ngomera kisobako n'okitegeera. Abatane bakutte naaka. Naakamu. Nkwe ansaba omuddamu. Omugamba bwoti. Tuli mbibabuzabuza. Nti aya eyokusatu egamba nti bwe mulabanga temusobole kwenkanya wakati w'abakyala wasa omukyala ki. Allah era ayogera ku bino ebirabwako ebyokuki ebyokungulu. Ebyo byo ebyokungulu olina okubeera omwenkanya mu byo nga nyambala mayumba mamotoka ebyo byakuki byakungulu. Onfuna bulungi Musiraamu. Aya 129 Allah azza wa jalla era ayogera ku mutima. Ekyo ne bw'oli bw'ofootya toyinza kwenkanya bakyala bonna ku mutima gwo bonna bagala kyenkanyi. Okwo kumuki. Ate ebiri ku mutima tebikuvunaanibwako gwe ng'omuki. Si bibyo byani tomwade asa okubuzaabuzibwa kuli bakujjawo bwe batyo nti aya eyokusatu ku bino ebyokuki ebyokungulu adh-dhahira ebyokungulu. Aya 129 ku byokumuki teri musajja agenda kubeera mwenkanya eri bakyala be babiri oba basatu oba bana ku mutima gwe. Ateekeddwa okuba ng'ayinamu owaki okusinziira nti bonna ababana balina enkula zaabwe ez'enkizo n'embeera ezaki. Naye alina okubeera n'obulamu obwaki obw'enkizo. Tulifena Abasiraamu abamaze okufuna ansa ye. Tewaliwo controversial. Tewaliwo kukola ki kubagana. Zino aya tezirimu kubagana kaki. Kati bo abagala okubuzaabuza abantu mu Busiraamu naga nti soma aya yo wanagambye nti beera mwenkanya ate wanagambye tosobola kufuna buki. Nagamba nti nkuwa njagala ogende Masaka. Yomu yagambye nti njagala ogende Masaka. Nama nakugamba toyinza kugenda Masaka oyagala tokola ki. Omugamba otya? Toyinza kugenda Masaka nga toyina transport. Njagala ogende Masaka nakumaawo. Naga toyinza kugenda ki? Olina omubuuza nti otegeeza ki? Toyinza kugenda Masaka toyina ki? Abaganya ogende Masaka? Njagala mubeere benkanya ng'ona wasasuka muki? Momu. Ku byonna byonna ebirabwako ebyokuki. Naye temuyinza kubeera benkanya ku byakuki. Kubanga naawe ogenda okuserengeta emmange wakabejja ng'owulira oyagala kusula waani. Naye nga kungulu olina okulaga nti okiridde waani. N'ennaku zibeera 3 ku mmeka? Tugambe ku 3. Zina 3 ezalina ozimalako ng'era gy'oliwo. Naye ng'olinga ali mu kkomero oba oli awo Allah tusaasire. Ate nda n'ozimalako ng'olinga ayingidde ejjana. Si bwe kibeera? Ku muki? Tukategeeza Abasiraamu ebagita shubuha esooka. Nti bino bibuzaawuza abantu bonna naddala abaagala okulwanyisa eddiini y'obuki. Zino aya ze bakola ki? Bafaananira ddala olumu
ne bannaffe basoma ku busiraamu nga basoma aya kungulu najja nga akumanyi nti tewakwata Qur'an eyo Allah tukugitegera ya Rabbi nogikwata nga togikola kito gimanyi naga nti fawailun lilmusallina full stop nakomaawo nagamba nti Allah agamba nti wa aqimus salata muyimizewo ki nagasoma aya eyokubiri fawailun lilmusallina yakugambye nti musaale naga nti atabasala ngenda babonereza boneroza nti akutte butamanya ki Qur'an bwayimirirawo okulowooza nti Allah atugambye tusaale ate atugambye nti abasala genda bakola ki nyinga ate aya ekola ki yeyongera tufe n'abasiraamu fawailun lilmusallina alladhina hum an salatihim sahuna na kino bwe kiri Allah tugambye nti tulina kubeera benkanya then nabo natugamba nti temuyinza kubeera baki olina okwawula obwenkanya bwa bika bimeka obwenkanya obusooka ebyokungulu obwenkanya obwokubiri ku muki ekyo ekisookerwako ekyokubiri kya lulimi luki luwalabu nayo aya eyokubiri eyokusatu yennyini era mu Nisa bagamba nti dhalika adina alla ta'ulu mumpulire bulungi basiraamu dhalika adina alla ta'ulu Allah azza wa jalla yagamba nti bwe muba temusobodde kuwasa babiri basatu bana wasa omungu otidde okubeera omulyazaamaanya ekyo nno kyekijja okuyamba obutabeera muki mulyazaamaanya kati bba basoma olulimi oluwalabu nga batusomamu kuwakanya busiraamu naga nti kigambo ala kitegeeza ki kitegeeza family kitegeeza ki naga nti Allah akugambye wasa omukyalo omu kyekigenda okuyamba obutaba n'abaana bangi kuba yavunuddewo nti ala kitegeeza ki omugambo otya agambye wasa omukyalo omu olina okuba n'abaana baki tubaddamu mu lulimi luwalabu olutalo lw'obwongo balwana ki nakuwakanya mu luwalabu bamuddamu luki toteekawo oluganda oli akuwakanya mu luwalabu oddawo luki omuntu yenna agganya okuwasa sukkamu omu ng'akoseza kigambo nti dhalika adina alla ta'ulu omugamba nti mu lulimi oluwalabu waliwo enjawulo difference between ala ne ya'ulu ne ala ya'ilu waliwo ya'ulu ne ya'il ya'ulu kitegeeza butabeera balyazaamaanya ya'ilu kitegeeza butaba n'abaana bangi Allah yakosa ki mu aya ya'ulu tiyagamba ani ya'ilu soma aya dhalika adina alla ta'ulu tiyagamba nti dhalika adina alla ta'ilu mukategedde njawulo yani waawo nani ne ya'u bw'obikyusa n'ogamba nti dhalika adina alla ta'ilu kitegeeza wasa omukyalo omu mwona okuba n'abaana abangi enzivula kifula nenge aya egamba etya dhalika adina alla ta'ulu bonna batoli mwenkanya n'owasa omu ojja kuba owonya okubeera omulyazaamaanya kiva mu ala ya'ulu nakiri kiri ala ya'ilu omwana okudde ate osagala batwalawo nnyo njagala ngende ku bino ebiyinza okutegeera amaki amangu bino ebadde nga nina okubiyitamu ate mu lukwakwayo lw'amaanyi ennyo ewasinga okubeera obuzibu bwe wano practical mu byafaayo by'obusiraamu okuwasa omukyala asukkamu omu eno ensonga yakusatu naye ezokubiri zireke oba ozirekera abawalimu bokale bazo zikola ki atali muwalimu oba ozitegedde gamba nti alhamdulillah naye gwe omuwalimu bw'oba ozitegedde nsaba Allah asulemu ekirungi nawe akusule ki oyawudde wakati wa ala ya'ilu ne ala ya'ulu ya'ulu kitegeeza bulyazaamaanya ate ya'ilu family ki aya egamba etya ya'ulu alla ta'ulu ekiri practical ekimanyikiddwa mu byafaayo by'obusiraamu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nti wekitiibwa nabi muhammadi sallallahu alayhi wasallama naha ali bun abi talibi yagaana ali bun abi talibi an yajma'a fatima radiyallahu anha ma'a binti abi jahali nti ali yena agenda kuwasa muwala wa abu jahali bujahali mumanyi ekigambo abu kitegeeza taata jahali obutufu taata wobuki mukagase abuki abu jahali ali bun abi talib radiyallahu anhu yawasa muwala wa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam aitibani fatima ambazo kati ni musira fatima muwala wa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ate ali mutabanyiwa abu talibi ye musajji yakuza nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kategedde ako
kitegeeza nti Ali yali muganda wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yali muganda wani? Najja na wasani anaina chaize wao kyabuwangwa era nga kive okuwasa omwana wa taata w'omuto mukali kyazaffe ez'obuwangwa nga ffe bakka fuuma naye kya busiraamu era kikkirizibwa mu ddiini y'obuki okuwasa omwana wa taata w'omuki mutegedde sibagambye nti mugende mbawase nimbabuulidde ekituufu obusiraamu bukkiriza taata wange omuto ng'alina muwala we ningende mukola ki kati Ali mutabani wa Abi Talib kitegeeza nti Abu Talib taata wa Mubaka so kiri nazala Ali radiyallahu anhu ate Mubaka nazala Fatima kyokate Ali nawasali Fatima awusiwe twagala kati era agenda okuwasa muwala wa Abu Jahali Mubaka namugamba nti nedda tokola ki togatta Fatima kwani kumwala wani bagamba nti kino Mubaka kye yakola wa hadha yadullu ala mani ta'addud bagamba nti kino Mubaka yennyini yatugana okuwasa omukyala sukka muki kubanga yagana Ali okugatta mwala wa Abu Jahali kwani mukategede Basilamu eyo practical kyali byaliyo wallahi Mubaka yagana Ali okugatta Fatima ku mwala wani taganya okugatta tamuganya okusuka mu bwekiri ayinza okuba yalina ki yalina ensonga. Basilamu assalamu alaikum ndina mmwe muli nange saba Allah tubeere ffene ya rabbi nime kubanga nze ali nammwe nga muli ku byammwe ndina mmwe muli nange tuli ffenna alhamdulillah saba Allah tusasire ya rabbi omuntu bwati wakujjiranga nga amanyi ku byafaayo bino nze gamba buulire teri agenda kulwanyisa busiraamu nga tabusomye kyeki kinyini the same thing and the same what teri agenda kulwanirira busiraamu nga tabusomye kirinzo kuba nkyogedde nga gwe mulunde kusoso kikola ki kifulumya mukamu amaskini teri agenda kulwanyisa busiraamu nga tabusomye ate teri agenda bulwanirira nga takoze ki imani ne bwena kulinya lebeera bweti nga tobusomye ojja kusigala nga okaaba nga bulusinkana omuntu avuma obusiraamu okaaba buki nga tolina asa gy'omukola ki watu wabukola ki abanaabulwanyisa babuwadde time okulaba nti buvaawo babusome nkyana ki byenjogerako mbimanyi nalinza omu kubagenda okubeera tadhiya mu myaka gya waziti 97 nagenda kufuna sikaala ey'obwereere nga maze okumalako idaadi bantwale bagende bantweininge Allah nasasira ntuuku tuyite tawfiki tutegeera emiramwa gy'abali batwala sikaala ey'obwereere naye nga abakutwala bategeere tumanye okusoma oluwalabu n'odduwandiika agenda kutweininge nga kuwa n'ehijja soma nemugerako newa ne Makka na kini nga kutweininga ekitegeeza nti buli agenda obbulwanyisa alina kumala bukola ki n'agenda obbulwanirira naye alina kumala bukola ki kati tutuule wansi tugala n'obbusoma tulina obbukola ki tujja kujjanga emiggo tujja kabanga buki omusajja alina ekyafaayo kiro nga kituufu Mubaka yamugaana so kiri ajja kulaga nti musiraamu gwa kiwasa omukazi asuka muki ate nga Mubaka gwogoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana Ali okugattako muwala wani number 1 tumugamba bwe tuti kisooka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yanha aliyan an hadha aljam'i ngatana bagamba Ali ntogeza n'ogatta muwala waye ku muwala wani wa Abu Jahali yamala gamba kigambo kino wammanga mukyulye bulungi qala Mubaka yagamba nti inni la uhillu haraman wala uharrimu halalan Ali nze sinza kudira Allah kyafudde halali n'ekifulani haramu oba Allah kyafudde haramu n'ekifulani kitegeeza kyekyo oba nakkiriza Allah kyakoze eki kitegeeza ki kino nti byengenda okugamba tolowooza nti njagala gana Allah byakola ki byakkiriza oba okkiriza Allah byakola ki togeza n'ogatta muwala wange Fatima ku muwala wani era bakita special case nsonga yaki
waliwo ensonga lwaki amukola ki mumfunye bulungi yamala mugamba nti sinza kuddira Allah byakkiriza n'ebikola ki amakulu nti nkimanyi Allah yakkiriza okuwasa omukyala asukka muki mwomu oba bameka babiri oba basatu oba bana naye Ali togeza n'ogatta muwala wange ani Fatima ku muwala wani mukategedde nti okumugaana kuno yayina ensonga lwaki amukola ki ate jaga tukiyige ensonga yali enkulu ennyo ono muwala wa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama khayru khalqi llahi kullihim ekitonde Allah kyasema okutonda so kiri atoni yali muwala wa Abu Jahli aduwullah omulabe wani wa Allah nalabanga tebijja kukola muwala wa mubaka kuba nti ali mu ddala erimu ne muwala w'omulabe wani mukategedde family ezine emize ne webanga ebadde eteredde ng'esiramuse tusigala tugisaako eriise ki ejjoji wadde oyagala kuwasa emakubuuza mutuufu baaterera bulungi masida soka okole ki newankubadde akkiriza situmuganye era sigala tumuyisanga buki naye waliwo omuze okukola ki oguliwo oguyinza okuba nti gugana mutabanyi okuwasa omuwala oyo ow'omufamire eyo wadde nga baki bakkiriza baki newankubadde muwala woono asobola okuba nti akkiriza naye taata we aduwullah mulabe wani ate yesembeza akawowo awunya ki yesembereza omulabe wa Allah afuna ki afugamula ki kati ombaka sallallahu alaihi wasallam mukugana aliyo gatta Fatima ku muwala wa Abu Jahali yayina ensonga bagita ki halatun khassa ensonga yali yankizo nga yaki yanjawulo naye yali ensonga egamba nti aganye okuba nti towasa mukyala suka muki momu siga bulungi ekyokubiri ensonga najajiwa mu haditha ki endala najiwa nagamba nti wallahi ndayira mu linnya lyani anirayira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ojagera mu Bukhari agamba nti wallahi ndayira mu linnya lyani dia Allah la yajma'u baina binti rasulillahi sallallahu alayhi wasallama sinza kukkiriza kugatta muwala w'omubaka ani oyo Fatima radiyallahu anha wa binti aduwillah ni muwala w'omulabe wani abadan emirembe naki nekibeera nti min jumlati almuharramati nti bakiri haramu okuddira muwala w'omwagala wa Allah n'omugatta ne muwala wa muki w'omulabe wani wamma mulabe bijja buno si bujulizi obugaana okuwasa sukka mwomu bwali bujulizi obw'enkizo obulaga nti omuntu bw'abeera mulabe wa Allah ne mu family tuzo obutakola ki naye tekaali kabonero akalaga nti aganye okuwasa omukyala asukka muki mukategedde mu Isiraamu ndoza ebyangwe practical ebyo ajja bigamba ng'otamanyi kubanga yayina omu agenze nasoma eddiini yamwe nenjitegeera bulungi n'omubaka wammwe sallallahu alaihi wasallama yagaana muwala we okumuteeka mu ddya ki ne muwala wani omuga nti aize embeera zaali zankizo kubanga waliwo omuze ku muwala wani wa Abu Jahali tulife n'abasiraamu ekyokumeka kitugendaku ekyokuna mubibuzaabuza bitugenda okusomako byolwaliro tugende insha Allahu taala ekyokuna qaalu abagaana okuwasa omukyala asukka muki mwomu bagamba innama yubahu taaddudu mbu wandibadde okkirizibwa okuwasa omu babiri basatu oba bana idha kana bilula aibun au maradun au nahwa dhalika singa asooka kale aba alina akamogo obanga mulwadde awo mbukkirizibwa okuwasa okumeka ddi ngono goyina asooka alina ki akamogo oba muki naye bwe kibanga goyina asooka talina kamogo akyali clear fit and fitness oluzungu mutegedde ali ki clear fit and ki talina kamogo so kiri si mulwadde obulamu akyalina buki mbwawo tokkirizibwa kumugattako wakumeka mpaka lwolinda amala okufuna akaki omwana okulota twagere tufuna yawali ekibuzaabuza ne ansa yaki yakyo okumwanukula tumuwa ansa mmeka 2 toyinza kumwanukula ntutegere kyagambye yagamba nti okuwasa asukka mwomu alina okuba nga asooka alina akaki obanga mulwadde kale mukyala wo mulwadde ali ku kitanda emulago nti awogenda wasobola okumeka kubanga asooka muki naye ebbanga lyamala nga mulamu si mulwadde talina kamogo mbutokkiriza kuwasa bakumeka wakubiri oba
wa kusatu ebyo ne bakyala ffe gye bali babuuza kati ogenda okuwasa owokubiri kamogo kikennina twabibuuza ne mukama nakubuuza naye waki tomatira kikyasikoledde nina akamogo konna konna ndi mulwadde ninako ewannuma kale ogeze musiraamu nga sooka atintima anoonya akamogo takalaba anoonya obulwadde takola ki nga wanika edduwa agamba nti allah nkusaba mulwazi nsobole okukwasa owokubiri nedda dduwa yabwereere allah mulemaze mpasa okumeka dduwa yabuki yabwe oli ku ndowooza z'abali abagamba nti okukwasa owokubiri asooka alina okuba nga alina akaki akamogo omwana okola otya omwana okulya mu aya muki n'omuuza ne mupulakitiko mubikola by'omubaka nabi muhammad sallallahu omugamba nti aya etugambye nti fankihu ma taba lakum min annisai allah tugambye nti muwase abo bonna abanyiriridde mmwe nga mubajja mu bakyala tiyatugambako nti ng'asooka amaze kulwala mwekiri ng'asooka amaze okufuna akamogo mwekiri kati musiraamu obijjawa eyo aya egambye etya fankihu ma taba lakum yenna yenna abakoze ki tiyesa condition nti ng'asooka muki waliwo alina aya mwekiri ng'asooka alina akaki mwekiri mu aya nga nti ebyeyogere tebiri mu aya ate nze ndinigana ki na aya mwebiri mu aya tebiriimu kale aya tobitegedde bulungi nti omanye abantu abamu bawakanira mu ddiini nga twagimanyi sibe kiri abala bavuma nga niwavuma tamukola ki abala bawakana mu ddiini nga takola ki tamanyi kyakola ki kyawakana ye muwakanyi buki ate bumanyanga omuntu nti muwakanyi tutagala nga mumatiza kuba yabeera muki muwakanyi nga nti aya togitegedde nti kati tugende mu bikolwa by'omuki by'omubaka nabi muhammad sallallahu tusoma ku lwokuna wano tusoma siira tukyali ku paati ya mama wafayitibwani aisha radiyallahu anha omugamba nti fa inna nabiya sallallahu alayhi wasallama omubaka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallama maa hubbihi li aishata radiyallahu anha yagala nnyo mama wafayitibwani nga mwagala nnyo sibe kyali waliwo kiwakanyanga asoma ku lwokuna wano yamukola ki amwagala nnyo wasalamataha min aluyub ila aisha radiyallahu anha tiyalina akamogo nakaki kyokka yamugattako banne 7 yamugattako bameka ng'omubuuza nti aisha nabbi okuwasa bano 7 aisha yalina akamogo yali tamwagala basayininga bonna bakyala bammwe n'abaffe mbabuulira kaama kano ate ge mazima basayininga ne bakkanya bonna okuva enjuba gyeva mpaka gyakola ki ti omusajja kawasa owokubiri abeera ku kyayi ani agamba nti nedda wali bakikola ki naye nga obusiraamu tewakisayininga ekyo obusiraamu tewakikola ki tewakisayininga omubaka yagalanga nnyo 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 ayitibwani aisha radiyallahu anha era aisha tiyalina kakomogo nakaki kubanga ye mukyala mama waffe gwe yafuna ng'akyali myaka gyejo bisimillahi masha allah gwe yafuna nga muzibe bwetwogera bwetyo yamufuna muki muzibe naye newankubadde yali talina kamogo teyali mulwadde yamufuna muzibe yamugattako bameka mudya liki ng'omubuuza nti yalina akamogo aisha akuwa obujulizi obulaga nti aisha yalina ki aisha yali mulwadde waliwo yasomye ku byafaayo nti aisha bwe yalwala omubaka nawasa obulala sallallahu kitegeeza nti byoyogera tubizizaayo kubanga bw'ogamba nti alina kumala kuba nakabogo ate mama waffe aisha tulina omugoberera sibe kiri nomubaka tulina omukola ki yawasa mama waffe abalala nawasa zainabu radiyallahu anha nawasa hafsa nawasa sauda bonna bakola ki nga aisha waali talina kaki ekitegeeza nti sitteekwa nti mukyalawo namba 1 alina kumala kulwala osooka owasa okumeka oba alina kumala kufuna kaki kulemala owasa okumeka osobola okuwasa owokubiri ng'akyali nga bwe wamujja ki wangi ekitalya nga bwe wamujja ewaabwe okkirizibwa okuwasa owokubiri ng'akyali nga bwe wamukola ki era bino ebibuuzo wabeera nga bikubuuza kalina kamogo ki muge nti atali kamogo bwetunalinda akamogo ate bijja kwongerayo kuba ebiki ebiwanvu kkiriza tuwase nga tunafuna kaki competition etambule bulungi oleetete omupiira gw'abalema ku bantu abalamu
competition okutambula obulungi abalina amakulu abiri basabala bameka ne gwe omusajja alina okugulu kumu ng'omusabala bameka ekyo Uislamu kibagala ekyo wayagala competition ekoleki ebeerewo enyume bonna balina okubanga balina amakulu ameka nga mulamu talina kamogo ne golese mulamu talina ki bakufumbira olye oli essanyu lye balina bakole ki bakufumbira olye kale abagamba nti tokkirizibwa si biki si bituufu tugende ku kyokumeka bagamba ku kyokutaano naga nti ekyo kookikola inna hadha dhulumun bubeera bulyazaamaanya lilula kwona akola ki ekyo ndowooza buli mukyala yenna bamama bonna abali mu maka balinga 95% bakkiriza mutima muli nti omusajja kawasa owokubiri abeera kulyazaamaanyiza so kiri eyo enzikiriza y'abaana batakkiriza kuwasa mukyala asuka muki mwomu era nzikiriza y'abantu abatamanyi buki era nzikiriza y'abantu abagala okugyawo buki bagamba nti kowasa owokubiri mbu obeera olyazaamaanyiza akola ki bwe kiri omuwa ansa ki seka tugambe tugende era gwayina ekitabaawo so kiri nje bagambe ansa gy'omuwa Allah azza wa jalla la yadhlimu nnasa shay'a Allah talyazaamanya nk'omuntu wadde akantu nakaki tayinza kugamba nti nkukkiriza wasasukka mwomu nga buli azaamaanya mu sharia Allah temuli buki wakijja luddawo okukkirizibwa okwasasukka mwomu mu Qur'ani basi mu Qur'ani mu Qur'ani temuli Allah kyalagira muddu we nga kya buli azaamaanya eyo ansa ekoze ki obijja luddawa mu Qur'ani Allah ayinza okulagira ekyo buli azaamaanya muga nti Allah azza wa jalla la yadhlimu nnasa shay'a walakinna nnasa anfusahum yadhlimun babantu be bali azaamaanya emyoyo gyabwe naye Allah talyazaamaanya baki amakulu bwabanga tabali azaamaanya tayinza balagira byabuki kale yatulagira tuga nti mbakkiriza wabuli azaamaanya obwo oyo naye ng'omuwunzi kwemukola ki mutegedde ekitugaana okubaanukula butakola ki otasoma ddiini yaffe era mbadde mbiwulira nga bingi babyogera anti munnaye bwewasoba oti oba okyayasooka nedda batomukyaye bwewasaba oti obeera muli azaamaanya abasajja nga bali azaamaanya nibamukolera ebiringa eggulu n'ensi era ajja kumaliza akoze eki awasizza kati kyolina okukolakola ki kolako bitini abasajja tebeesigwa si engombe balina bammwe kolako biki bali azaamaanya era akuba essimu nekumanya abasajja muli bazibu nnyo muli bali azaamaanya kati ddala mukyala we yakoze ekyo sokuwasa owokubiri olinda amale kunkola ki amale kutta kutwala nalufeenya amale kufa amale kola ki kasita oba ng'olina ebisanyizo Allah byatadde naawe abakoze ki abakutadde bw'obanga tobiina tebalina please tebalinakola ki togeza ne weeyingiza mu layini y'abantu bebataddeyo tebalinakola ki tebalina kuta wadde gw'otambula naye alina babiri osobola okuwangala ng'olina ki kubanga tebalinakola ki tebalina kuta basiraamu baddamu babuulira enike manya nti bakutadde oba tebakoze ki tebakutadde naye baba bakutadde toddamu kulowooza bya buli azaamaanya byaki simanya Allah tayinza kulagira abantu buki buli azaamaanya Allahu hakimun Allah byonna byakola hakimun abikolanga bwabikoze tiyinza kuddamu bikola kusinga bwabikoze ki byalagidde tiyinza kuddamu biragira kusinga bwakoze ki bwalagidde amakulu nti byalagira byebyo ki bwe yatonda omuntu n'ateekawo n'amaaso abiri ne bw'oba okola ddole kale ng'oyagala efaanana omuntu bw'ogateeka eno libazike ogasaluddawo era wano naawe so kiri obukookowo oyinza obussa ku kifuba wano bw'obusalawo tebugendawo kuba okoppa hakimu oli akola ekintu nga nakimala nti akikoze ki gw'okoppako ogenda okulaba nga omuntu akoze ddole era awumbi ekiwumbe kya bbumba era nga bukookowo butadde luddawa tayinza kugamba nti ngeri gyenkoze nga kya bbumba kanteeke wano amatu mu kifuba gateekawo lwaki eyatonda omuntu hakimun akola ekintu nga bwe kirina okukola ki tekiddibwamu yakulagira laga nti nkutadde atayinza kulagira abantu buki buli azaamaanya kale waliwo ekiyinza okubeera waawo tulira nga abeire abasaidi zaidi abaziina naye tayimukipa wano simanyi kyatugamba qaalu ku namba 6 batugamba inna ta'addud
omuntu wasa omukyala suka muki ekyo yuaddi ila alkhilaafi baina zawjati munayo ekintu ekyo otakigendereza ekyo kireeta enjawukana wakati w'abakyala enjawukana zino ne zirumba n'abaana famire newangala nga yonna eri muki kale okubeera omugezi okuuma famire eyo ng'eri wamu wasa ki ate ono nze nswana omusekerera nga sinasoma bya bitabo waliyo omusajja gw'osaya ng'alina abaana 30 ye kitaabwe ne maama yeki naye nga abaana bali ku kitaba mu bujjampi kiba kivudde luddawo ekyo mwali mukirabyeko ng'abaana babazaala mu lubuto ki naye nga babaana munne waalinya takola ki kyava ku kyekyo tukize mu kukosa bakyala bangi ng'ate ayina omu naye ng'abaana be bazaala tekuli abuuza ki munne naye bagiteekawo point nti kasita owasaasi okukka mu omu oba olisinkayana mu famire kubanga bakazi bajja naki bajja kwewalana abaana bano bingire mu baana famire wangale ng'ekoze ki eidisiki order famire wangale te abaana bayisa bubi kubanga bava mu babama baki kati okuba n'abaana bonna nga bassa kimu wasa mukazi ki wama omwana okula otya ng'ovudde ku byenkubbiddeko nsirisemu kati Maulana olina asa brother omwana okula otya omuntu oyo kanzireko wane wa Seeka Hamuza mukulu we wama omwana okula otya omwana okula otya ensibe ki wazala bonanga bafuba n'abafalumu eni asa gyamwanukula amatidde yakuwa ensonga ntokirizibwa kuwasasukamu ki kubanga kyetera famire okukola ki ono maama yava tugambe eruddawa mwogere ku byalo ebyo kumpipi webuddaaka owokubiri kyenjojo omulala we Masaka omulala we Matugga sire banaabo kati bano bava mu bitundu byanjawulo balina okuzaala abaana baki ate bazaalira omusajja ki kati ngeri gye bali nti abakyala bali bangi bano abaana bagenda kuwala abakazi bagenda kuwalaŋŋana first so kiri wamala okuwalaŋŋana n'abaana bakole ki kuba teri mwana ayina sijja kugera nti ayina magezi teri mwana ategeera ayinza kwagala muntu awalana maama we gyali kitegeeza nti omukazi yenna nawala n'omukazi munne n'omwana agenda kukola ki sibe kiri kati okubeera seefu wasa omukyala ki omu owonye famire yo butakola ki obutaawukana omwana okula otya nga kwadde ansi eyo tukkiriza nti bo bateekeddwa okubanga tebajja kwagalana ekyo tukikanyako ffenna tebajja kukola ki mu butayagalana buno balina okuzaala abaana n'abaana tebajja kukola ki kati nyakuwa ensonga nti tolina kuwasa wakubiri na wakusatu na waki kubanga oyagala toyagala abaana balina okukola ki teri muzadde ayagala abaana be bakole ki okujjako bisimanyi naye bemmanyiiko teri muzadde ayagala mwana we kukola ki kati ayagala omwe ansi emmatiza nti okuwasa abakyala abangi si kyekireeta okwawukana kwabaki kyekibireeta ansi bamuwa ansi egi ansa ki sababu ensonga y'amaka okuwangala nga gakutusekutuseemu abantu abaana baawukanye si yakuwasa abakyala abangi yakusiwuuka mpisa suul khuluq kusiwuka ki ne bw'obeera oyina omu era bw'asiwuuka empisa abaana bakola ki munfunye obuzibu bw'okuba nti abaana baawukanye si kuba nti kuwasa abakyala baki wabula kusiwuuka ki ansi kitegedde kati omugambirangawo nti abangi bano si bwe buzibu wabula obuzibu muki kubanga n'alina omu gye bali nga tayingira mu nnyumba naye ng'abaana balinamu bonna ba mukazi ki nandibaganyeko omukama nze naye gwe mmanyi mukadde wange eyo yawangalako ne mama waffe okumala emyaka egisuka mu 5 ne kamutanda n'agenda afunayo okumeka okumeka owokubiri
abaana kye baamukola baamusibira mu nnyumba namuyisaako ow'embuya naye nga bonna abaana abamukuba abazaala eki ekyo bakiyita kuba nti obuzibu buli kwono gwe baleese oba mpisa z'abaana abaana kale ku famire okwawukana n'okulumaŋŋana si bakyala baki wabula nki wali ogwosinkana nga alina abakyala basatu nga abaana bonna basaki omulala n'osinkana nga alina omukyalo omu nga tekuli mwana abuuza ki obuzibu ki temukisanguwasa abakyala bangi obuzibu ki era abasala emisango gino egyokusa bagamba nti gwamusinga anti abakula bakula nnyo kakivola nti abaana bonna tebakola ki aba yagala omutwaleko omulambuza nti oyo omulabo oyo nti alina omu nti eyo naye abaana be tebakola ki mumusalire omusango yaza gwaki gwakwasa bangi kusibuka ki oyo naye were omukoze ki bagamba ekisembereyo ddala okuba nti kyabuvve nnyo mu nsonga zibawa abantu abalina okubuzaabizibwa ku bakyala baki abangi bagamba mbu obusiraamu bwagamba nti bwagala bwenkanya mbitonde ki mbutonde bwonna wano we oyenda kusomawo obusomi bwe nti wali bali yakendeseewo enike ate oluusi ekiyinza okuyamba obutayawukana kwe kuba nti bangi nga competition bweyingirawo buli mwalira omwana we okulaba nti afuuka mwana wa mugaso waki mukategedde sekagaseka olero owagidde nosuka sibawagidde naye mbabulidde bituufu oluusi ekiyinza okutaasako abaana obutasewuka ki kwe kuba nti waliyo omukyalo omulala azaddeyo naye abaana nalema okulowooza nti yeka akoze ki azadde onalwana okulaba nti abaana basoma eddiini olnalwana basome ki abaana bakulaka balina ki okusinga olabeera waki omu oluusi omu ate yayinza okuvako obuki obuzibu n'ogenda okola loosi amagenda n'amaki n'amadda allah tusasire ya rabbu oyinza okukola loosi amagenda n'amaki 24 magenda n'amaki n'amadda nga wasalawo kuma abaana bo nga bali seefu nobasa omukyala ki seeka n'ogenda bakyankalana bonna ate nga tukyakirizibwa kuwasa mulala kubanga okaddiye myaka 95 ku 10 ku 78 teyenza kusiima n'owangala nga abaana bo bakuyisa bubi bakutulugunya tolina kyansi yakola ki nosooka okusayininga out ogaa nti nze saazaala mwani bawulire kaabo nga sayininga mbanne nga nze mbalayirira saazaala naye nga alina abaana 10 ameka omukazi ki oba abaana 15 mukyala ki naga nze sakola ki saazaala oluusi okuteeka kw'omulala kiyinza okuyamba okuzza bano okuba nti abaana bakola ki batereera bano abasembe bagamba bwe bati idha kana alislaamu abaha taaddud lirajuli bwekibanga obusiraamu bakkiriza omusajja okuwasa amukyala owokubiri oba owokusatu oba owokuna lirajuli falimadha lam yubihu lilmar'a liyakuna laha haqqu lmusaawa lwaki tebakkiriza mukyala naye naafumbirayo ku basajja bameka nebiranga benkanya eki temulanga buli azaamaanya eyatonda abasajja eyatonda nabaki kyono kibira ddala mu basajja bennyini bali ne mukooti bayinza okukusiba ekooti ezimu zaagala ogamba nti nina omukyala ki oyogera owokubi nowokusatu nowokunaga sibakola ki obuli azaamaanya situbukola ki tetubwagala twagala ki londako mumu kutotwandika mu birandiko wano nti olina omukyala aliwa ogamba nti ajja tigundi abasigadde sebaki bagamba nti wekibanga bakkiriza abasajja okuwasa abakyala bana lwaki tebakkiriza abakazi naye nafumbirako abasajja baki nafumbako wano breakfast nafumbako wali lunch nafumbako wali evening ne sapa nagifumba luddawa sige makaana lwaki obwana okulota wamusomesa nti obusiraamu bwenkanya so kiri njagala nga sinabagenda wala nnyo tulina okwawula okwenkanya n'obwenkanya okola ki okwenkanya n'obwenkanya bibiri biyinza okuba nti biwulikika nga bifaanagana ebyaki byanjawulo okwenkanya zino peeni muziraba ziri 2 zombi peeni sibe kiri obwenkanya bazenkanye
neemu ya bbulu endala mmyufu, oyinza okusaba obwenkanya kuzo? Waliwo okwenkanya n'obuki? Zino zombi peeni, naye waliwo obwenkanya kuzo ng'oyagala buli emu ewandike leedi. Kisoboka? Oba buli emu ewandike bbulu kuzo n'ebbiri? Kati tulina okunoonya obusiraamu kye bugamba. Waliwo obusiraamu bwetagisa nga bwagalawo bwenkanya, ate wala nga bwagalawo kwenkanya. Wakati w'omusajja n'omukazi toyinza kugendawo bwenkanya. Wagendawo ki? Kwenkanya olumu, ate si biseera byonna. Naye obwenkanya toyinza kukola ki? Nga omusajja byalina okubeera n'omukazi alina okukola ki? Obwo bwenkanya gye buli. Kitegeeza nti omukazi talina makulu mu nsi. Waliwo omusajja byalina okubeera n'omukazi byalina okukola ki? Peeni eya bbulu erina byalina okubeera ne peeni eki erina byalina okukola ki? Okubeera, naye nga zonna peeni. Kati ffenna tuli bantu, naye Allah mu kutonda ebitonde bye alina bye yatonda nga omusajja yalina obikola ki? Obibeera, ate nga omukazi talina bikola ki? Ekimu ku byo kyekino kitwogerako olwaleero. Mu butonde bwa Allah bwe yatonda tayinza kutonda musajja ng'asobola okufuna abakazi bana ate nga n'omukazi akikola ki? Kale bw'abanga ayogera ekigambo ekyo omukola ki? Omusekeramu katini n'ensi yonna yakikkiriziganya madiini gonna nti omukazi mukazi n'omusajja muki? Musajja. Balina ebyo bakola ki? Ebyawula. Era ebifuula buli muntu kyakola ki? Kyali. Tuli ffenna basiraamu. Ennyumba bwe banga za kalina eya fula ebbiri eyawukana ne fula 30 ninga zo nani? Tokkirizibwa kubanja fulo bbiri buwanvu bwenkanankana fulo 30 ninga zo nani? Kati buli mukyala yenna gyali alina okukkiriza nti ebbanga ly'omala nga sigwalonda wobeere omukyala eyakutonda eyagala obeere muki? Alina bye yakugamba okubeera nga byabakyala, sibo kiri? Na buli musajja gyali ebbanga ly'omala nga oli musajja kkiriza nti yakutonda eyagala obeere muki? Alina bye yakussako nga byabaki? Awo ojja kuba omaze okwanukula. Era ogenda omubuuze nti mutuufu ddala osobola okwenkanya wakati w'abasajja n'abakazi? Kisoboka ekyo? Allah kuwa ekitonde kimu nga kirina bibiri. Tokuba enduulu. Ozaleyo omwana omu ng'alina ebitendo by'ekisajja n'ebyaki? Okola otya? Osanyuka okaaba? Anti oyagala bwenkanya. Muntegedde? Allah kuwayo omwana omu temugamba nti amiina. Ng'omwana oyo omu oyagala Allah abeere mwenkanya ki? Eri abakazi n'abaki? Ng'omwana oyo omu alina obutonde bumeka? Ow'ekisajja n'obaki? Owangala otya mu bantu? Oyagala Allah akwawulira nti ono mulenzi ono muki? Kati alina byawa abalenzi n'ebyawa abaki? Mu kino yakiwa basajja bokka. Bw'oba okkiriza nti oli musiraamu kino Allah yakiwa baki? Na kino sinkana omusajja nga ali mu kkaaba oba akutte ku ttama ne mu alhamdulillah bakazi mmwe mwesiimye. Kale oba oli awo mwesiimye ensolo ezimu zibayitako nga temusadde. Maama mwesiimye. Omusajja oyo muyita otya? Mwogere nga tomuvumye omuyita otya? Nga lewe ennaku emuttaga nti kale bakazi mmwe mwesiimye. Oluusi muyitako n'ensolo ezimu ne musala Allah natabavunaana. Omugamba otya? Tekisoboka. Kuba nti omusajja Allah byamuwadde byawadde omuki? Omusajja musajja n'omukazi muki? Nayogerako lumu nga ndine muganda ngo Hussein tulina twali nga tuli mu kusomesa basiraamu. Ndoze mu COVID awo wakati. Nimbategeeza ensonga eno nti Allah ne bwawo omukyala yenna obugagga bw'ensi bwonna. Naye nakkiriza nti mukyala tayinza kusinga musajja. Era tayinza kufuuka musajja. Ate Allah ne bwawo obwavu bw'ensi eno yonna omusajja tayinza kufuuka mukazi. Kategese? Kitegeeza kyekyo. Omukazi asigala mukazi mu kyonna kyali n'omusajja asigala muki? Mu kyonna kyakola ki? Kyali. Tewaliwo minzaani egamba nti omusajja ono mwavu nnyo mu bwavu bw'alina ayingidde mu levo y'obukazi gyeri mu bwavu asigala muki? N'omukazi ono mugagga nnyo mugagga bw'alina afuusa omuki? Tuwanjulira omusajja ajja wano eyazimba kalina zonna n'atuzimbira masjidi. Omusajja oyo aveeyo mu ntimba ayimirire. Mukyogere mukirabe.
yenyini gochogera kagamba nti toddangamu kumma. Oddamu kukola ki? Ogenza okulaba nga nze ndi musajja agwegaana kubanga kyomuwadde Allah tekikola ki? Teyakimuwa. Ate gwekikola ki? Okimuwa. Kale mukkirize nti kino Allah yakiwa baki? Yakiwa basajja, teyakiwa bakazi. Insha Allahu taala Allah banaatuwadde obulamu n'obusobozi nandiyagadde nnyo okuvuga ensonga zino zimalayo naye tukkize tuzimalayo omulundi okujja. Wabwe nzitandikako tezijja kukola ki? Tezijja kuggwa. Mutegedde yibuzaabuza ne ansa ze mbala nokula osinze kutegeeramu ki? Buli mwali neki kyakoze ki? Kyategedde nti ensonga ezimu ogenda okuzoolanga ne maka gaffe ffennyini mweziri nga bazoogera. Kale olaba okumanya oli mulyaza amaanya nakola kyose okuwasa omukyalo okumeka bakubuuza kyewakola si bwe kiri ddala nakukola ki? Tekyetasa kumala kubaako kyakoze ki? Jasi kyetasa kuba nti akusabidde Allah n'akuteeka mu baatadde naga nti bakino bwe kiriseeka nti nja kusiba ku musaala nga nsabira Allah ganekuta naye nga takoze ki? Nga tomugaseeko si bwe kiri byonna birina jakusigalaga nti Allah oba bwavu tubeere nga tuli baavu naye tumuwa sente zimukkiriza kuwasa wakumeka wakubiri tebali yaabo ate sobera obwavu naye nga takoze ki? Tawasiza wakumeka wakubiri. Kitegeeza nti obusiraamu bulina endaba yaabwo ne amadini agasigadde galina ki? Endaba yaago. Kale munnaye kkiriza wooli ng'oli luddawa oli muki? Nti okukibuuza nenkiwulira nga bakiddamu mukaama oli muki? Musiraamu. Alhamdulillahi rabbil aalamiina. Bulina endaba yaki? Ogutali muki? N'amadini agasigadde galina endaba yaki? Nagwo gutali muki? Musango. Guno gye tulimu baatukkiriza okuwasa asukka bw'omu oba babiri oba basatu oba baki? Nga si buli azaamaanya si bulwadde. Mukategeddeako si buki? Si bulwadde. Era tusijjawo bwenkanya bwa buki? Bwa busiraamu. Kubanga buli gy'onaagenda mu maka wadde si masiraamu ojja kusangayo taata naani? Kale mubeere benkanya mwena mubeere bataata ng'egyo mutabula siraamu mubeere baani? Oba mwena baani? Bamama. Tekikola ki? Tekisoboka. Bino Allah yabita n'abiteera abasajja abali mu bendera la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Nyinza okubanga mbagamba ebigambo bino nga mumpuliramu ng'abagamba nti Allah yabalagira kanga olw'olulimi lwange Allah yabakkiriza. Yakola ki? Twawule Allah byatukkiriza ne byatulagira obutabuzaabuzibwa tubiteeka mu fast ki? Priority. Manyi mala kuyimiramu okugera ekyoluzungu muleme okuba nti nkubye embogo. Fast ki? Choice. Ako kangu nnyo ka choice. Naye abasinga obungi bajja ne balowooza mbu kino ekyakkirizibwa kyabbeeyi okusinga ebyalagirwa. No, nedda. Allah byalagira bye bikulembera ku byakola ki? Tulifena Abasiraamu bw'oba tosaala aya ekkiriza okuwasa abakazi abalala togisomanga nako giveeko. Muntegete oli mugaga towa zaka aya esoma okukkiriza okuwasa abakazi abameka gikole ki? Giveeko. Ate ojagaza ki? Sookera ku biragiro ogende ku byakola ki? Naye namba esinga esookera wa? Ku byakkirizibwa n'esula ebbeero ebiki? Ebiragiro. Tasaala, tasiiba, takola ki? Mu biragiro. N'agamba naye ate nze mbusiraamu simanyi kyabbeeyi mbusiraamu nga wano Allah yatulaba n'atuuta wallaahi. Oba omuntu yandiwangadde atya? Alhamdulillahi rabbil aalamiina. Gwatasaala. Twawule okulagira n'okuta. Allah yatutta. Naye kyatukola ki? Tiyatulagira. Ate teweewunyanga nnyo omuntu n'oga ne guni nkwewunya engeri gy'owangalamu. N'owangala nga olina omukyalo mbwoti. Owangala otya? Ayinza okuba naye akwewunya engeri gy'owangala bapaleka basatu. Naga naye butuufu owangala otya ggwe mulaba ki? Basatu. Nga nkulaba tuli ki? Tuli sitede bulungi. Kati buli mwanyiza okuba yeewunya ki? Nga bw'otewunya munna asaala nga nawe oli mu kusaala. Teweewunya alina babiri ng'olina ki? Omu. Era teweewunya alina omu ng'olina ameka? Babiri. So Allah asasire ya Rabbi. Tujja kutandikirawo insha Allahu ta'ala al-hikmatu min ta'addudi zawjati. The look behind. Nsonga kye nekusifu. Eri babega okuba nti Allah akutikiriza. Takulagidde akoze ki? Kalungi kyakali babega eyo. Otujja okutandikira ne tanbihati bazitanga NK
byolina okutegeera mu nsonga zino lwaki Allah yakkiriza okuwasa omukyala asukka muki moomu. Ogenda bizula nga bituyamba ffenna mu mbeera zonna zitukola ki etuwangaliramu. Singa obeera otukkiriza ebiki tamuzande wati buli yina agenda okuwasa sukka moomu kagamba kano kogere mu luzungu okaddangamu nga siriyo oba nafe ogaa nti Allah musaasire tamuzande wati apla olina okugoberera tamuzande ebyokuwaza kangende ngezeeko musajja afanga musajja togezaako ku mwana w'abandi genda ofe buki bufi naseka ndayinza okulaba nga Allah yagamba abalina obusobozi sina bulungi naye neewulira muli nga nsobola tosobola togenda kukola ki togezaako genda okole kyolina okukola ki okukola kubanga teri wuzi ya kitundu wuzi ebeera ki namba saba Allah tusaasire ya rabbi atuwe okumanya n'okutegeera. Wali akajja okusembayo Dr. akawandiika wano ng'awandiika ategeeza abakyala bonna abali mu nsi yonna abalina okuba nti bafunamu obukosefu bafunamu n'okubuguma ebifuba ng'awulidde nti bamukoze ki bamuzizzaako bamugaseeko bamwongeddeko byonna bikola ng'awulidde nti baawe omulungi ennyo omwagalwa atanuse omukyawa awasize okumeka naye kambuuze basiraamu kituufu ddala olero kyayo asooka ngenda kubawa ansi entuufu kubanga nange siri musajja naye mpangala nga baki ng'abasajja kambawe ansi entuufu muzimu ku nsobi zetukola ku basajja bonna abali mu nsi Uganda gye mmanyi ogenda okulinda okumala okufuna obusungu obungi okukosa omusaala owokubiri njogedde mazima mbalimbi twakifuula kibonerezo era omala kunyiiga noga nti ansanyirako atya kanje mulage nagenda okuwasa nga talina kigendererwa kyagenda kuwasa wabula yagala kulaga akola ki muzimu ku nsobi zetukola kwe kufuula okuwasa okubira ekibonerezo naye nga teibaada eno ki wangi kamuze kandabe akulabeko kisi musiraamu mutufu ampisiza ennaku zino abantu tulukunya tolinda mukyala wo kutulukunya kumuzzaako bwe bamukkiriza nti okuzzaako kukkiriziddwa ibaada muzzeeko atana kukola ki wali ne password endala naye wagisukka tokaaba tekyetasa kumala myaka 25 ng'onaamuzzaako kati banyiize naye nga abasajja mawadde ekituufu ng'akyasobola okufumba enva ne zijja bulungi ng'afaanana bulungi nnyo era yennyini ye time y'okumuzzaako okumeka naye bwe mulinda atana okusiika enva nga zijja zonna ziwunya obutungulu n'ogenda okumuzzaako banga mubonerezza munfunye fate kyetwafuula ensobi daba atase okulagayalagaye nalina akadye kati samutegera bulungi ng'olwo ogenda mukola ki muli omulekamu ekiraga nti omukyayera okuba ategeze mubeere nki kyetasana kubuuza ekibuuzo naye nakyamawulira nti tolina wakyama naye nkuzizaako oyagala ki competition nga mutambula samusina bagandi seka kukyogera otya tankube bakukube bakube musiraamu sese bakube gende bakube naye ngaekituufu kyekyo naye gwe omaze okuba nti levo ye nayina ekikazo kimuggyeko yonna era ng'ogamba nti yone bwensulawo teraalya so kiri musonyi obaga bagwentyo awoganda kati tansobola okupulaninga okumeka ono maze omukaddiya tansobola okupulaninga lwaki ekifula ki ekibonerezo abasajja bennengera bamala kufuna buki busungu bamala kulaba nga ono ali mumbeera wose alwadde oba agenza okulaba nga bafunye obutakola ki obutakkaanya ekyo si ekyali ku mbaka nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Aisha yabeera mulevu ewulira nti bwe waliwo alina ku nsi we yakola ki kubanga bwe yali yakumwagala nga mwagala nnyo nga naye amukola ki tesabagambye eggulo tetatawo yamugamba nti waaye sagendedde kukola ki ate awo nyini we yamukola ki n'amwongerako tosukkawo gwe n'akola ki n'amwongeko. Kale tujja kutandikira awo biidhni rahman alhikima min taaddudi azawjati oba olina kyoyizeemu Allah yakusaasidde n'okola ki n'oyiga ebanga biganye oyabeera nze ne shaitaani mukuba ntogedde mumaka olwaleero ekigambo kino mbadde nsaba nkibagambe nakyo kibeere nga kigambo kikulu mu wasiya olwaleero
nti waliwo ebintu ebifaanagana mu maka muno nga byetagisa okutegeera kamale kuyisawo kano. Abalala banoonya obulungi bw'abakyala nga yagala amale kulengera gwasanze mu kkubo ng'anyirira musimanya yenna yenna omwoyo wa Kalamata n'okola ki? Ekirungi ngamba bavubuka tembyogera bwe mutyo. Omwoyo wa Kalamata n'okola ki? Ani yabalimba ekigambo ekyo naye? Mwakijja ludda wa? Ennyama ya Musa buyinza okubeera obutwe wa Muhammadi. Kituufu? Ekigaji kya Mustafa guyinza okubeera omubisi gw'enjoki ewa Hudu. Kituufu? Ng'ono bw'ani awulira bikaawa ate ono bw'ani awulira bikola ki? Njagala tutegeere kuba kati tubuulira ku bavubuka nti obulungi bw'okugamba nti ono mukyala mulungi tebabulaba bulabi ku maaso na ku kkubo, bazuula buzuule. Munaafuna tosaawo ekigambo ekirala nti kojja tukuwulidde naa. Obulungi bw'okugamba nti ono mukyala muki, bazuula buzuule, tebalaba buki. Bangi abalabika obulungi nga babi, ate bangi abalabika obubi nga baki. Nzawule bwe nkomaawo sijja kugenda wala nnyo. Kale mu makaago totambulizanga makaago ku bigambo by'abantu, tambulizanga makaago ku nkolayo. Tulifena ku fumo lwa leero totambulizanga makaago wadde obulamu bwo tobutambulizanga ku bigambo by'abaki, bitambulize ku ki? Ku nkolayo gwe nga gwe okola otya. Okimanyi baza okujjana gani? Okimanyi mukyala we mubi? Nze nkwewuunya olwanga we naye otya omukazi oyo mubi nnyo. Nange ndimulaba mubi nja mugoba nomaliza nga omukoze ki? Eyo nkolayo oba bigambo by'abantu. Ennamba esinga obungi ekituganya okubeera abalungi mu nsi kutambulizanga bulamu bwaffe ku bigambo by'abaki. Netugana okutambuliza obulamu bwaffe ku ki? Bane enkolayo gy'okola ki? Gy'olina oyawula ebigambo by'abantu ku nkolayo. Gw'obikola otya ebintu byo? Bagamba batya omukyala gumaze n'emyaka 6 nti oyo mubi, noga nti mubi era n'omukola ki? Eyo nkolayo oba bigambo by'abantu. Obulamu bwo butambulizenga ku nkolayo naye si ku bigambo by'abaki, kubanga abantu bakyuka buli luki. Waliwo ajja okusekera olwaleero ng'alina kyayagala, bwe kinaggwawo ng'alina kunyiiga nga naawe onyiiga. Manya nti abantu bakola ki? Bakyuka bulungi nnyo. Era bwebanga onoonya levo yo toginoonyezanga mu bigambo by'abaki. Ginoonyeze mu nneeyisayo gwe nga gwe weeyisa otya. Naye abantu lwaki nkyogedde ekyo olwaleero nga maliza amaka ga leero? Nkyogedde nti abantu bangi bagenze ku levo etalaka, bagenze ku levo erekawo n'emirimu olw'okubanga bamugambye nti omulimu gwo muki. Naye nga ye kennyini nnyini agulina agukola alaba ssente azifuna ne bamugamba nti muki? Mubi. Naye ne bagwogeredde nnyo kankole ki? Akusuuza ki? Abaganda bagamba bati bannabese omwegereze atakwagaliza kulya nso agamba atya? Toli omuki? Mulina abasuddewo amaka ne mugasuulawo. Owo yennyini agambye nti musuulewo n'amuwasa ate n'onyiiga. Lwaki? Kutambuliza makaago ku bigambo by'abaki. Ebiguddewo bingi nnyo nga kugamba nti mutalake alinza ekigambo kimu omutalakira agende nti omanyi okuwoowa tuwoowe ate nga gwemukozi mukola ki? Omutalaka. Totambulizanga makaago ku bigambo byaki. Tambuza makaago ku nkolayo. Totambuza bulamu bwo ku bigambo byabaki, kubanga abantu bakola ki? Abantu bakyuka, ate buli lwakyuka ayogera biki? Yabadde agamba nti muntu mulamu bw'omumma obeera ki? Muyaayeeyaaye. Yabadde agamba nti omusajja ono simulabanko, ate bw'afuna ekizibu gye muli ne mufunamu obutakkaanya agamba nti mbasiru sikolanga ki? Tukiddamu nga tumaliriza kuba twogedde ku baki? Waseeyanga gye muli bw'oba tulina kuwasa oba owasizza totambuzanga makaago ku bigambo by'abantu. Tambuza makaago ku nkolayo gwe gy'olina. Naye ebigambo by'abantu bikole ki?
waliwo ayinza okugamba nti mukyala olina kumusinkana mu bbaala naye nga wallahi talinnyangayo kuba kumanya osaala nnyo nawe ekigambo bbaala ogenda kukyankana netwaka olinye kabaati so kiri noddayo n'omukuba kuza onkubira ki kyogamba amalwisa agafunye nti ki wabadde muki di olunaku bwe luti ogenda okuddamu okunonyeza nga olunaku bwe luti yali mulwadde ali mu nnyumba ate nga lwebakuwa nti yali muki kutambuliza makako ki ku bigambo byabaki abafumbo tetukikola kutambuliza makako ku bigambo byabaki n'abagenda okuwasa towasiza ku bigambo byabaki omwana oyo omulaba wa imaani nnyo towasa mukyala ku bigambo byaki ate kigendererenga nnyo bwe bakusindiranga ennyo nti wa imaani nnyo omwegendezanga nnyo 15 ku 10 mutonakola ki kuwasa kubanga ebigambo by'abantu bikyuka buli ki ayinza omukuwanirira nga ayagala olugwema gandi musajja otafuna nkoshiti yonna nempuli yange yagiguddemu kamusule mweriwa mweno nakola atya ayagala kola ki komolodu gwa mulala ate kyavaamu embaga nagibaddeko kenyini yamuwasizza agenda abonemo naye akirabe omwana wagundi oyo awasika nga bayaye abyogera nga yakugamba nti tugende tukole ki obuzibu luddawa kuwasiza ku bigambo byabaki gwe watalaka oyinza okuba mutala ku bigambo byabaki saba Allah tusasire ya rabu ddayo okuma amakaago okuma obulamu bwo obutambuze nga bwolina okukola ki gwe ebbanga lyomala nga otambuza obulamu bwo ku nkola ya Allah azza wa jalla n'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebisigadde totambuza amakaago ku bigambo by'abantu tambuza amakaago oba obulamu bwo kuggwe ku nkola gy'okola ki gy'olina oba oli awo abangi bali mu kaaba nga gwe yagoba yasinga obulungi kuwona akola ki abalala gwe yagala n'okuwasa eyali omutuufu nga yawasa ye muki kutambuza ki bulamu ku bigambo by'abaki abalala ng'omulimu gwe yasuulawo n'agenda ebweru ate gwe gwali kusobola okufuna okusinga kugwakola ki kutambula ku bigambo by'abaki by'abantu ng'enjawulo gy'alinawo kyagenda bweru njawulo yakulinnya ku nnyonyi naye bisigadde yenkana neesigala luddawa e Uganda kutambulira ku ki asagati ekyo ekitobe kiri bangi abagenzeeko ebweru ng'enjawulo okulinnya nnyonyi naye ng'ebisigadde tadde kyakoze ki kyakyusemu wadde kyafunyeemu kutambula bamugamba nti bwogenda ebweru oba omaze okukwata ku buyembe n'atuukayo obuyembe ne bubula n'ensene ne zibula bwogenda ebweru wezikutte ku buki agenda okutuukayo n'agwa ku musajja nga naye munyiwanjaga aliyo mu kiyumba n'amukubanga emiggo buli ki buli lunaku naye nga bamugamba nti kasi togenda ebweru n'osukka entebe ng'ozikoze ki ng'ozimaze ensimbi ate kiki batwala ebweru si nsimbi naye nga bambi zakola ki nga zibuze kutambuza bulamu bwo ku bigambo byabaki buli kyogenda okukola kyetegereze nga ggwe omuntu tokiwuliriza mu bigambo byabaki by'abantu so Allah tusasire ya rabbu atuwa obulungi obuli mu kaseera kano atasobye obukalimu ya rabbu Allah atwongere okumanya n'okutegeera Allah tunywereza amaka gaffe ya rabbu atere baraka mu baana baffe ne bakyala baffe n'emirirwana gyaffe n'ensi yaffe Allah azza wa jalla n'ebyalo byaffe Allah azza wa jalla tuteremu baraka n'ekitangaala Allah tukusaba emirimu gye tukutteko ng'olaba nti tujagala si mirungi tukolere enteekateeka tugireke kuba gigenda tujja ku ggwe n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah baddu batudde wano weebali gwe bamanyi gwe batula bateeka mu nsi boolaba nga tebalina busobozi Allah bawa obusobozi abalwadde teri amanyi ndwadde ziwonya ddagala liwonya ndwadde z'amaanyi Allah gwozimanyi Allah bawe endagiriro obatera obufulumira abalwadde Allah babeere ng'obasoosa Allah boolaba nga tebalina kutetenkanya kwonna gwatetenkanya enjuba n'omwezi n'oteekawo omusana n'oteekawo n'ekiro Allah tukusaba obeere nga obaterawo enteekateeka obafunire embeera ennungi otutaasa okuweebuuka n'okuswala otutaasa obwavu n'obukafiiri Allah tukusabire nga otutaasa embeera zonna ezigenda tujja ku kigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah mu bulamu bwaffe tuwangayo ku kigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah tukirwalireko tukifiireko Allah tutasa okufuuka ekikangabwa okuyinza okuleka ebizibu mu famire zaffe Allah azza wa jalla tukusaba obeere nga okkiriza bitugezaako okukola ebitini Allah tusonyiwe tukoze nga bingi nga mazambi Allah bino binako obusobozi tukusabe nga tumanyi nti gwayanukula Allah beera nga otwanukula bwetuddewo mu kafo kano olwaleero tuzze kuyiga kigambo kya Allah n'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama totulekera
zambi lyonna okujja Allah ng'otusonyiwe wala hamman illa farajta oba stress yonna Allah okujja ng'ogijjeewo wala daynan illa qadaita Allah balina mabanja gabajjirewo omalire mu ngeri zonna Allah zibatamanyi wala maridan illa shafaita Allah obeerawo nga mulwadde tubeewane ng'omusuusizza wala ghaiban illa ila ahli saliman raja'ta Allah babula tebamanyi gye babatwala Allah gosobola bazze waabwe tukusobere ng'obazaayo mu mirembe Allah azza wa jalla tukola tauba mu bulamu bwaffe tuwe tauba yanna maddala nga tuli mu bulamu bwaffe tauba yanna maddala mu kaseera k'okufa Allah tuwejjana ey'emirembe nga tumaze okufa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh